abadde mukyala wange yagenze nanziba mu buli kimu. Nze mbadde njagala abeewaabwe ng'etwalemedde okukkaanya banziriza amahale bakwate ne ssente zinayonoonera mu mikolo bazinzirize banzirize ne ssente ezijja mu bintu byange omukazi be yabbye bazinzirize. Emikolo gyonna okuggwa gyamalako zaali $6,000,000 omukolo okuggwa. Ebintu by'omunju bye yatutte ne bibaliridde nga biri mu $4,000,000 bye yasitudde byebyo ze natudde ne mbalirira nga zeewamu ziri $10,000,000 ze yanzibye. Omusajja alina amateza atuneka sente muwasa mukazi tubuli obuntu bwe yatuwa ekyalo kyonna kitwogerako soka abasinga obugagga basinga famire ennene nakati tunagwogerako kubanga yaleta obuntu bwantwalaaki nze nayambalako mesi ya $7,000 yampa yakakaaga nayambala ya $7,000 ne bw'anaaba kuwadde ebifaananyi kati akuwe n'ebintu bye yatuwa. Ku bbalaza ya wiiki eno twakulaze omuvubuka Abdulhakim omugoba wa bodaboda mu bitundu by'e Namavundu Kasangati ng'alajja n'olwa mukyala we Nalubwama ttatu gw'abaddeyo akawasa emyezi 2 emabega ng'ono yasibye ebintu by'omu nnyumba byonna n'amulekeramu obutamu 2 bwokka. Ono nali ntaddewo okufa waggulu waddewo n'ebintu amasuwaani ebikopo yabitutte amabaafu. Kati Sembati avuddeyo n'ategeeza nga bw'atakyetaaga Nalubwama nga kati ayagala bazadde be bamuddiza ebintu bye yabawa mu kwanjula ng'agamba nti ku buko yatwalayo ebintu bya bukadde 600 ng'ate Nalubwama be yatisse biri obukadde 4 nga bwazigatta bwe bukadde 10. Abadde mukyala wange yagenze nanziba mu buli kimu. Nze mbadde njagala abeewaabwe ng'etwalemedde okukkaanya banziriza amahale bakwate ne ssente zinayonoonera mu mikolo bazinzirize banzirize ne ssente ezijja mu bintu byange omukazi be yabbye bazinzirize. Emikolo gyonna okuggwa gyamalako zaali $6,000,000 omukolo okuggwa. Ebintu by'omunju bye yatutte ne bibaliridde nga biri mu $4,000,000 bye yasitudde byebyo ze natudde ne mbalirira nga zeewamu ziri $10,000,000 ze yanzibye. Ono atuuse n'okulangira Nalubwama obubbi nga yamusaba amahale ga $20,000 ne bakkaanya ku $10,000 ng'agamba nti mu kiseera kino talina ssente za kuddamu kugula bintu nga kati asula mu mpewo nga yagezaako okwogerako ne bazadde ba Nalubwama kyokka bazze mu kumulangira nga bw'ali omukopi. Namuwa amahale twateesa amahale ga $20,000 nansalirako ne muwa amahale ga $10,000. Sirina kintu na kimu, sirina na swaani mwendiira, sirina kikopo mwenywera, byonna yabitutte. Mabaafu gonna yagatutte, amasuka yagatutte, buli kimu yakitutte. Ku ssaawa ya leero obudde buno nsula na mpewo kuba sirina ssente zigula bintu budde obwo nsula mpewo. Wabula Nalubwama amwanukudde ng'agamba nti ebintu bye yatutte bibye nga baabimuwa ku lunaku lw'embaga ng'asabye Sembati aleme kwekwasa nti yaleeta ebintu kuba ne ssente z'amahale bazadde be baazimuwa. Ebintu kino watwetera by'otulangi nga ne kakeesi munene kwa bbulaaka obusembayo buno obutiiyo baali baatulowooza wa neiba temwagira olugoye n'olumu okumanya baanyeega n'engoye ze baaleeta tebazitunganga buli kiseera yadde agamba n'obugoye buli wane nokubasobola bya bunone. Agamba nti n'ebintu bye yatwalira bazadde be byagamba nti byali bingi alimba kuba kitaawe olwabiraba yatulika n'akaaba ng'agamba nti amuswazizza. Taata n'agamba ng'omwana saagala bakalubirize kampasasulire naye tataddayo kugenda ne batandika ebintu ebitata yagenda n'akaaba mazima ekyawo kyonna kyatandika obbasubika. Ye ssenga w'omuwala gwe tufunye okuyita ku lukomo lw'essimu alambuludde bw'ati ku nsonga eno. Omusajja alina amateza atuneka sente muwasa mukazi tubuli obuntu bwe yatuwa ekyalo kyonna kitwogerako soka abasinga obugagga basinga famire ennene nakati tunagwogerako kubanga yaleta obuntu bwantwalaaki nze nayambalako mesi ya $7,000 yampa yakakaaga nayambala ya $7,000 ne bw'anaaba kuwadde ebifaananyi kati akuwe n'ebintu bye yatuwa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.